Jiko muntu ngoyo mwagazaji. Kitufu. Abekula tumusabira akalwaddayo. Bazukulu bakatongole naffe tumusabira akalwaddayo. Kale buuza lwaki imbuchi takwata sente esembayo ku lukalu lwa Afirika wano. Amazima gennyini. Ekizike eki kimu. Nze mumanyi. Alezi kivula bamwekwekanya amazima gennyini. Era obwedda mulenga naye ng'akuba kwebwe nti omugongo tenga naye bw'ojogeza yogeza. Ate nagamba ki? Nze mwekwekeza weddeyo nali buwange. Afiira mu lugalo nga mutagwanko. Nga kutoga nkoko. Iye. Kale. Sebo kalabaraba Sebo tata waffe mukadde waffe Mzee Sande Dickson Katwesije ne batata mwenna saidi eyo omugole waffe Mwanyiraze Silvia abantu baffe bonna ab'okukyalo kuno n'omuluka kuno okutwaliza awamu ne municipality yonna ate ne saidi eno mukoddomi waffe ne tiimu yo ndaba naye tusanyusa bala tubawe engalo nga z'amaanyi. Nze Haji Bashiru Bega Sempa ndi mubaka wa Parliament wa Mubende Municipality. Munzikirize mbandirize mu ngeri y'enjawulo kubanga mzee ono mukadde wange nange kubanga omusajja oli bwe mulaba oyo mukoddomi waffe oyo agenda obbakwasa oyo Moses Boogere ate nange mbadde naye era mpangadde naye ebbanga nga sinnafuuka mubaka nga nkola naye Kiganda High School gye nninga director aye ne bwe nafuuka member wa Parliament era naye naafuuka personal assistant w'omubaka nga kitegeeza wessiba abaawo era waali kitegeeza nti ne bwe nandibadde sinnajja wano ne bwe sandibaddewo omubaka wa Parliament atwala ekitundu kino yandibaddewo. Njala okubeebaza okusiima ne mujja mu maka gano nga omukyala wagenda okuva kubanga omuntu bwakula kibi ate okulirira kyendowooza ntubyawula era kya mukisa nnyo omuntu bakadde be okumuwaayo n'atwalibwa mu butongole. Nolwekyo Mwanyiraze Silvia muyozaayoza. Ekintu ky'okuwasa n'okufumbirwa abantu abasinga bakitwala ng'ekyomuzannyo. Naffe abajja okwesimbawo nga tunoonya obululu abantu batubuuza nti oyina omukyala oyina amaka kakati atayina n'abeera mu kwekangabiriza mukyala wange mumugamba ki mumwetaaza ki yagenda okuteesa mu Parliament. Nedda
okubeera n'amaka ng'osobola okugayimirizaawo ne gabeerawo n'okukwatagana ne mukyalawo ne muzaala abaana ne mubeera mwena lupimo olulaga obuvunaanyizibwa bw'omuntu yenna olusookerwako lupimo nti bw'olemereddwa kino oyinza obutalaga wala nnyo ne mu birala era kizibu okusanga omusajja akulaakulanye n'abeera w'amaanyi nnyo nga tayina nkwatagana ya nnamaddala na mukyala we kino kankibagamba abasajja abamu bwe nkyogera kibalema okukkiriza Katonda bwe yatutonda alina engeri gye yatukolamu abakazi yabawa amagezi mangi nnyo nnyo okusinga abasajja naye nga gampola nnyo abasajja n'atuwa eryanyi okulyemanya kati omukazi bw'akuwabula n'aleeta amagezi gonna nekikunyiiza n'ova mu mbeera ng'abivaako kubanga tayagala kukunyiiza naye amaka gakonziba omusajja yenna anaakyusa obulamu awuliriza mukyala we amaanyi n'agateeka ebbali era kyo kyenjagala okuleka wano bwolaba ng'ebintu bikutabukako ddamu okuba ettooki olabe engeri gy'okwataganamu ne mukyalawo naye bw'obanga neewaka ovaayo nga tewali mukisa gwonna gwoleseeyo ng'omukazi agamba lugende waliwo omukwano gwange gwe nalabako yali ali mu kalulu nga mukyala we awagira gwavuganya naye bwe bamubuuza nti yiki ovudde okola taata w'abaana booti onoogira nagamba aha wabadde ayendera bw'atyo wano kati olwo bw'anaatuuka eri kinaaba kitya kyabadde yeekola wano naye kati ono muweereza mu paalamenti nolwekyo obuvunaanyizibwa obwo enkwatagana bwe bugagga obusookerwako njagala kumaliriza nga mbasaba omwami n'omukyala abava wano mukitwale nga kyansonga ddala kubanga n'abaana temusobola bajja mulungi nzikirizibwa okwogera ku nsonga z'obufumbo kubanga ndi mu bufumbo emyaka 15 kati njogera ku kyemmanyi twagala Mukama Katonda embeera eno eri wano etuleese agiteekemu omukisa kubanga mu byonna tusaba mikisa gya Katonda byonna ebinaddirira okuva kati nga kyemukwatako kyonna Mukama kiteekako eki kano ke kasembayo mbeera ngamba abantu buli gyendaga nti tubeere n'omukwano tubeere n'okwagala n'ebintu byanguwa bannaye kambabuulire oli ne bwakuyita nagamba nti jangu noono omusajja wange ono anteeka ku nninga nati yogera kati mikwano gyo10 nga tosiriseemu noyogera 2 3 nosirikirawo n'otandika okulowooza baba beebo naye omukwano n'obumu njagala kubabuulira byangwiya buli kimu mu nsi omuntu ofiirwa noga nti nafiiriddwa n'otandika okukaaba n'okaaba oba okyakaaba mumanyi namwe mugenda kuziikirako bannamu muba mukyakaaba okaaba nga bagamba nti munaye no tukyakaaba ne sefuliya tewali bwe tugenda okufumbira neweeyongera n'okaaba ate mikwano gyo zaavudde ebule ne bwe yekujja okuziikirako oba okyakaaba gagamba tenti tewakola ki neweeyongera n'okola ki kubanga tolina banno bakumpi bakulwanirako okukolerako emikolo giba jangu kati ng'omukulu ono bwe yazze nga mwenna muli wamu muli kitole byonna biva mu mukwano nolwekyo omukwano kikulu naye waliwo omuntu agenda kaabe nga yafiiriddwa ng'ebintu byekola byokka nga mukaaba ati n'akaaba
n'akaaba ati nga buli kintu kyonna kikola ki kitambula. Tenti bazitaddewo ddaki ne bw'aba akaaba bw'akaaba n'agweno waliyo abamukwata n'akaaba n'agweno ayina bagwa kubanga emikwano gyagikola ki abamu baleeta n'abakaabi. Njala kusembyayo ekintu kimwe nabikakala. Emyezi 7 egiyise najja ku kitundu kino nendeeta permanent secretary w'ekitundu w'amasanyalaze mu ggwanga nga tuzze okulaba amasanyalaze kubanga amasanyalaze kyekintu ekisinza okuzza ekitundu kino emabega mu kiseera kino. Njala kubategeeza abantu b'ekitundu kino nti ensonga y'amasanyalaze gammwe yawedde ne sente ne zifunika. Era Mubende nabikakala buliisa layini egenda kukolebwa. Akajja okusembayo ke kayunga ekyamukoona. Maze okufuna amasanyalaze n'eri ewalala abamanyi Kiyuya, Kawummulwa, Mazooba, Luudi. Ago Bugalinde ago mugakole ki? Kubanga nabagamba nti ng'omubaka twagenda tubakiikirire tusake mu gavumenti tuleete. Omanyi bw'oba olina ssente zo tekikwetagisa na kwesimbawo ebintu obikola bukozi kuzizo n'obikolera abantu, si bwe kiri. Naye bw'oba toziyina olina kusaka mu gavumenti okolera abaki abantu. Tukyalina emyaka 2 ekisanja kyaffe kyakatambula emyaka 3 naye mbakakasa n'ebintu bingi ebitannakkolebwa bijja kukola ki. Kakati akalulu bwe kanaatuuka tukomewo ku ki ku miizaani. Era nze mu kaseera kano sisaba bululu, mbategeeza mirimu newegikoze eki newegituuse. Kakati akaseera bwe kanaatuuka ak'obululu mukomewo mugambe Haji linnya ku miizaani. Tuddeyo tulaye Mubende bwe yali efaanana ne bwefaanana kati. Mubende bwe yali efaanana ne bwefaanana kati. Ate abaawano ennabikakala nabagamba buli mulimu gwonna gwe nnaakola mujja kugabanako. Sente ze nasooka okuleeta wano emiliyoni 3 zaatuuka mu muluka guno. Ensigo ngigabyewo mu muluka guno. Nayikondo ngabyemu mu muluka guno. N'amasannyalaze gajja mu muluka guno. Sebo Saalongo Mwami Sande Abaganda balina olugero olugamba nti okulinaana omukulu atagaba olinaana empagi ey'empumbu kubanga yo bwegira ekuyiwako bweti ku buwunga wakineekuddugaza n'ogenda bwotyo. Ate bwebanga mbwa ekulekera n'enkukunyi bweba erina omukwano naawe. N'olwekyo mukadde wange amawulire nagafuna leeti kyekituufu naye mukudduukirira omukolo guno epuleeti za soda 10 naze nazo abataka baffe obagabule. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saagala kusukkako awo ku mukolo ogw'ennono, saagala kusukkako awo. Mukama abawo omukisa. Toyanzanye toyanzege Honorable Bashir Lubega Semba Haji nja kusaba muwentambule muzaayo mpolampola. Naye Daddy iye omukulu oyo ayogerako ne President mukulu atawe agenda kufana Parliament President